po jako akawuwo. Tubasaba gavumenti etudduukire naffe tuwe ku mmere. Minisita omubeezi ow'amazzi Ronald Kibuule Ssaalongo asitukiddemu n'afuuyira akatale ak'Ennamawojjolo akasangibwa ku luguudo mwasanjala oludda Ejjinja mu kaweefube w'okulwanyisa okusaasaana okwa coronavirus akawuka kavubako obulwadde bwa COVID-19. Wano wasinzidde n'akubiriza abasuubuzi abakolera mu katale kano bulijjo okukulembeza ng'ebyobulamu nga bakola bwe batyo beewala ebyo ebiyinza okubalwaza nga bafuba okutuukiriza ebiragiro bya gavumenti okusobola okwetaasa olubabu. Naye olwaleero enjala eno ekuluma ya kiseera naye obulwadde bubi nnyo okusinga ku njala. Mission gye ndiko leero kulwanisa bulwadde. Naye ekyemmere ngenda kitwala gye kigendera bagenda baddamu. Kibuule agamba nti kyekiseera abaguzi okukomya okweroboza bibagula nga bakozesa engalo wabula bakkirize ekiba kibaweereddwa nga n'abasuubuzi basaanye okwewala okuddukira ku mmotoka okwewala okusaasaanya akalwadde kano. Batruck driver bayimirira wano gula enkoko tubakubiriza okwewala okubapapira mu kubaguza enkoko. Netukkiriziganya enkoko eno bagibaguze nga tebabadde mu kusakwata ku piisi ze bataguze. Oli afune piisi gyakoze eki gyaguze nga takutte ku ndala. Ekisobola obutatambuza bulwadde buno. Kyekindeese wano mu katale okubira abantu omulanga okulwanisa obulwadde buno nga batangira okuddusa enkoko ku mamotoka g'abano abavuga ebimotoka. Babasuubuzi balaajanidde omubaka waabwe okubatunulamu mu nsonga y'olubuto nga bagamba nti bizinensi zagootaana era kati tebalina kakulya bwe batyo ne bamusaba abasalire ku magezi. Tumweyanzeege batulagira okusula mu katale tusula mu katale naye tetulina butimba bwa nsiri. Tuba tusaba gavumenti nekyera emmere bagamba ekoma mu tawuni naye wano tuli bangi abasinga tuli bapangisa tetulina byakulya. Batugamba tubeere awaka okola omulundi gumu mu wiiki naye nga tewali mmotoka okola katini nnyo. Ebyagamba mbwa emmere egendako mu Kampala yerimba. Ffenna tuli bubi. Ffe tukola mu katale naawe okimanyi bulungi okitegeera. Tukola mu katale mmere ya leero motoka yaziggala buli kimu yakiggala ffe tuguza batambuze kati tunajja wasende zirisa abantu. Nze ino omukazi n'abaana bali aki ebyagamba mbu tugende mu byatulime yatuwa ensigo yatuwaaki. Bagamba nti we batuusa abaana baabwe bandi baddukako ne babaleka mu mayumba. Leta emmere tetuzirabako kati okirabwamu naffe nga tudduka ku baana tubaleka mu mayumba. Abaami batuddukako be baasooka okutekawo kati fe abakazi tunajja waze tulekuze tujambira bisaabala. Kati abaana tubalekayo eka nga tetubawadde kyakulya ojja kujja osule mu katale. Ssentebe w'ekitundu ky'akatale kano ekimanyiddwa nga Maroon Wandera James atuyitiddemu ku mbeera we babadde bagikwasaganya okusigala nga bakola awatali kufuna na kutambuza akawuka kano. Naye kye twasooka okukola okulongoosa we tukolera okugula ebidomola okugula sabuuni okugula sanitayiza byonna tubeera nga tubiina. Kasitoma yenna abanga ava eri amala kunaaba engalo n'asooka n'ajja gye tukolera. Kyokka n'akasiza ng'abantu bafa enjala era nga nakati beetaaga kudduukirirwa mu kigambo ky'emmere nga bwe guli mu bitundu ebirala. Emmere bagigaba kapa ne bagiddamu ne bagigaba emukono naye mugamba hatugenda tufuire Nnamawojjolo naye kati ekisigadde nja yagenda otutta. Ebyobuyonjo n'ebyobulamu mutukozeeko wabulayo butimba na mmere. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Emmere tujagala agigabire mu mukono agabe emmere naddala Nnamawojjolo ng'akatale. Ne bino Kibuule byaliko obukwerima mbu afuuyira. Yansese emmere n'alyoka afuuyira kati afuuyira abayala.